Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanu wanjana kwa chira on program iteje nyamurunji program y'Obusiramu live aha TV West Studios. TV kanisa kabisho ndi hawasali Musa kandiri zoba nyinemo Sheikh Sulaitu Ruzego kuruga omuri ruharo obwetire ntureba ahanshonga ekwatirine nana okurambura abarwire. Yesi ntureba ngo omukurambura abarwire aharimo baraka nitutunga mu imigisha nyamwenje konka twine kuba ntubarambura tuta abamwe noshanga ni muzayo mutandika kugambura mutandika gambe ibintu biri kutiniso mu rwire mutandika kugambe bitariyo abamwe bundi baretaho ekibozibozi ngwa irwaro nje kariyarema tumutwara hande ombafumu nkeyo ebintu bitari birungi nakake so buri kimwe cyo namazima Qur'an na hadithi ekakigamba ho kurungi munonga haza na neshongejo ekakigamba hoje munonga bitu ntakagiro mesha ndeka manze ntangirere mwena abaruga kusara ijuma kampani yangu yabatambura kurungi munonga abarwire nshasha nemwe kandi abafera ntugira ngo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bitu elizoba nebiro 18 okwezoka Ramadhan ningasho kwa kana omwaka 2024 na mshanje kurugira aha kalenda y'Ekisilamu ekijungerizoba nebiro 10 okwezi okwikome omwaka 2025. Yes, so studios nyinemo Sheikh Ruzego Aslait nkokuna nabagambire bitureka mwakire abase kandi kushobora ahanshonga eyo kurambura barwire. Shena nishabotora batsa. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuliriza abarungi sanyo okubera ngate nzira mu maso gamwe ruvenera akabanga akabadde kayisewo nenga alhamdulillah amwe bali kwagala TV West okubera nga tufuisizayo akadde ne tubeera nga tusoma eddiini yaffe tetugenda kubwekwasa tolwalera eddiini mwanyinaze ogifuna ng'oli waka program kutekayo mani kuteka mu mani no some eddiini yo ebintu byanguye kati so nga ate abantu bali badde obuli awo basenguka ne bavano bagende basoma walala bagende ne kati wano ogisanga waka ekyo no tukyebaza Allah okubeera nga wa mukisa TV eno neberanga etuwa program eno ekyo kubiri namwe mbebaza okubeera nga lubeerera mubeera ku program eno okubeera nga muyiga eddiini yammwe ekyo no temukireka era mukigambe nga n'abaana bammwe ne family ne mulirwana bammwe nti obudde bwe buti wabawo okusoma tubeera ne program era ku Friday ku radio ne tubeera nga ku macha ku Radio West ebyo na kichi tetugenda kwekwasa mu maso ga Allah tetwasoma ddiini kubanga programs tuzifuna bulijjo ne ekigambo kyayogedde mwanyinase mu butuufu eddiini y'Obusiraamu teyina kyeyalekayo nga omuntu wakikola afuna empeera naye takitugamba era teyina kibi kiyaga nti omuntu wakola kino ekibi nga kiyingiza omuntu omuliro nga yakireka naye takitugamba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola buli katono wadde nga kenkana katyanga kalungi naga nti kano emukakola mujja kuyingira ejjana eyo emmanju gy'obeera nga oli wekka mu kasenga ako ina bwe kulagira nti oyina kweyisa bwoti ng'oli mmanju eyo kati omuyahudi ono yajja n'agamba nti bana nabbi wamwe yeewuunyisa nti talina kyeyalekayo okuggyako nga buli kintu yakibagamba kati ate be bagamba mwali badde mwesiima nti eddiini yajjula mulwadde. Allahu akbar. Singa owali abalwadde oba tugenze mu ddwaliro oba yalwalidde waka twali badde tuteekamu ne ssente zaffe tusobole okubeera nga ninnya oba boda oba mafuta mmotoka n'ogivuga ngenzeewa nti ngenze mulago okulaba balwadde ngenze gundi mu ddwaliro bweriti ngenze waka omuddu tetukyamulaba era kyofana nti okumanya nti kyabbeeyi okulambula abalwadde bibimu ku byateesawo sola ne yajjama mwanyazi bwe tusaala owamu muntu babuuza nti owaayi naye gundi nga simulaba gundi nga takyalabika nti yatambula yagenda mu safaari gundi ligira embeera ze basobole okumuyamba nti gundi nno yafuna obuzibu gundi nno yafuna kino gundi jameno kyeyamba kati mu byeyamba mwe muli okubeera nga tumanya muganda waffe obuzibu obumuliko oba ogerako nga wembaga nti omubaka talina kyerekayo okujjako nga yakitugamba edda ekyo Obusiraamu bukiramula butya nga tetunabagenda kulaba eddiini yeyogera ki naye Obusiraamu bwo bwennyini
okulambula ogenda mu ddwaliro ogenda omuntu omulambule eddiini obusiraamu bukiramula butya akikoze akikola atya kati mu bufuzi obw'ekitalo nti eddiini erina ebigambo bibiri ku nsonga y'okulambula omulwadde waliwo wekijja nga sunnatu muakkada nga sunna eno nno omubaka gye yakolanga n'atagireka gye bayita sunnatu muakkada yakikolanga n'akibeerako nga takireka agenda n'alambula n'afaayo n'alambula oli n'afaayo n'alambula gye bayita sunnatu muakkada kati newabawo abalala abamanyi baffe abalungi abagamba nti nedda faradhu kifaya okulaye ekimalirwa n'abantu abamu nti abantu abamu we bagenda ne balambula ffe tetufuna musango akitegedde tufuna omusango ekyo nno kyekigambo kya Ibn Taymiyyah rahimahullah ne baganda be nti okulambula omulwadde kyabwa tteeka naye obumalirwa n'abantu abamu we bagenda tetufuna musango naye mwennyinaze tuba tufiiriddwa ebirungi bye tugenda okulaba tetulinda nti kubanga Moses Hawa yagenze n'amulaba yatukiikidde nekimala aba atuggyeko omusango tuba tetujja kubonerezebwa naye empeera tuba tuzifiiriddwa ze twagala okulaba ab'ebitiibwa ekyo nno nga tumaze okitegeera nti lwaki abamanyi bagamba nti awatteka anti haqqul muslim ala muslimin buvunaanyizibwa bwa musiraamu ku musiraamu munne okubeera nga ogenda n'omulambula bw'alwala mu bivunaanyizibwa ebituvunaanyizibwako ebitaano oba omukaaga mulimu nti wabanga alwadde munno ogenda omulambule abamanyi kibagamba nti kyabwatteeka naye obumalirwa bwe tuba tumaze okulaba nti ebusiraamu bukiramula nti kyabwatteeka ekitegeeza nti atalambudde tafuna musango nga waliwo abagenzeeyo kyentegeeza mwennyinaze naye aba afiiriddwa empeera zeziriwa muziwulire era ampuliriza omulungi atulaba omulungi bino we bikuyitako oba n'obiwulira n'obirekawo ojja kuba ofuna eroosi nnene ekisooka mu muntu okuva awaka ogenda okulambula omulwadde mu birungi by'ofuna yagamba sallallahu alayhi wasallam nti inna almuslima idha aada akhahu muslima lam yazal fi khurfati aljannati hatta yarji mpaka yagamba sallam ti omusiraamu bw'alambula muganda we omusiraamu yalwadde n'ogenda n'omulambula n'abatali basiraamu tubalambula ngaeyo tugenda biraba wansi tugenda biraba wansi naye hadisi gye tuvunula nti omuntu bw'alambula munne omulwadde n'amulambula akabanga koomala ng'oli wa mulwadde oyo gw'olambudde obeera mu hurufatul janna hatta tarji oba hatta yarji obeera mu janaha bamubuuza basahaba nti kyotegeeza kyekiriwa omuntu okubeera mu hurufatul janna naga ntegeeza nti obeera mu jana ng'omuntu wabeera mu jana mu miti gy'omujjana oba mu kisiikiri nam hadisi erega ku muti kati omuti ogwo gw'obeeramu nga amatunda g'omuti ogwo oba ebibala by'omuti ogwo nga bisse gy'oli ng'ojjako bujja mujjana ng'oli mujjana ng'ojjako oba mu mpeera yalaga kino ng'alaga nti empeera z'ofuna nnyingi olwedde oba mujjana kikuyingiza kino kyokka mujjana tekibala kubeera nti oyingidde mujjana wabula n'ebibala by'omujjana bikusemberera Allah nobeera ng'obifuna bufunyi bwoti ng'otudde mpaka lwova ku mulwadde oyo n'oddayo waka ebyo birungi byonna obifuna oli awo ekyo kyekisooka ekyokubiri omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu yenna alambula man aada maridan au zaara akhan lahu fillah omuntu alambula omulwadde oba muganda we nga ekimulambuzizza omulwadde oyo amulambudde lwa Allah naye kyokuba temumanyi namumanyi naga nti kaŋŋende leero ngendeko mu ddwaliro nambula abalwadde mbawe ku salaamu mbasabire ku dduwa nga tugenda biraba gwe n'ovaawo n'ogenda okumulambula oyo omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ng'ekikututte mwannyinaze si luganda so nga n'oluganda nga owooluganda gyali naye okkiriza ogenda omulambula naye kino kikututte ogenda okubeera ng'omulambula olwakutya Allah nti nfune empeera z'okubeera nkikoze lwa Allah omubaka yagamba nti malayika bakoola malayika wa Allah akoola n'agamba nti tubta wa taba man shaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila ya salam Allah akbar omubaka agamba nti bw'obeerayo
agantubita omusajja ono babikivunula emirundi giringa 3 kanjagereko 2 nti omuntu ono aba agenza okulambula omulwadde oyo ng'ekimututte okumulambula just ayagala akikozerwa Allah tayagala kusimibwa mu bantu aba bulijjo Allah atuma malayika n'akola naga nti ono yeesiimye atukuzizza amazambi ge gabadde ayina olw'ekyo kyakoze atukuzizza amazambi ge era baga nti abamanyi abala baga nti ekyo nakyo kisobola okubeerawo n'ekirala kiga nti ono afunye obulungi obw'ensi eno n'enkomerero kugenda kulambula muno tomalayo naddakiiko oba oliawo essuka mu 10 naye n'ofuna ebirungi ebyo muzivuna y'abamanyi gye bafunamu hadisi eyo naga nti watwaba mamshaka n'okutambula kuba batambudde okugenda okulaba omulwadde oba waka oba mu ddwaliro watambudde ng'oli mu kkuba eri kutwala ku nkomerero kutwala mu jjana watabawata min aljannati manzila era tokoma ku ekyo oba omaze okwetegekera allahu akbar ekifo mu jjana kyogenda okubeeramu ebyo birungi tugenda bifuna ddi nze asigadde nesigenda oyo agenza okulambula omulwadde nga amulambula nga tayagala kusiimibwa n'abantu bano wabula nga ayagala abeere nga allah amusiime ekyo nno kya bbeeyi ikhwani ndagekoko n'ekirala abantu kye bafuna abagenza okulambula omulwadde allahu akbar omubaka saa sallam hadisi ya ali radiyallahu anhu aga nti yawulira omubaka nga aga nti ma min muslimin yaudu musliman teri musiraamu yenna alambula omusiraamu omulwadde agenda n'amulaba oyo alwadde emisana okuva ku zuhuri emisana awo mpaka nga tetunaba kuyingira ku magaribi obwo budde obw'emisana kyategeeza teriyo musiraamu akola ekyo n'agenda okulambula omulwadde oyo omusiraamu okujjako kyaba akoze mu bulungi bwafuna omulungi atulaba atuwuliriza buwulire simanyi oba buno akuyitako buno omupaka yagamba nti bamalayika ba allah bakusabira bamalayika 7,000 bonna bali awo basabira ani ono agenze okulaba omulwadde obwo bulungi ogenda bufuna ddi bamalayika ba allah okusabirako olaba okumanya nti edduwa tuzaagala twagala n'edduwa z'omuntu ku muntu waga nti manyiraza hawa nteekako mu dduwa nkulaba oli bulungi ninamu ebizibu ebinkuta nteekako mu dduwa nemusaba ng'era nsuubira nti ayinza okusaba allah n'atuwa naye bamalayika ba allah bo tebajemera allah baliwo okukola birungi byereere webasaba edduwa malayika nosomu bamalayika 7,000 70,000 nga bakusabira baga nti allah musaasire allah mu byayagala allah musaasire allah musonyiwe allah mumalire allah akbar ekyo kyokka kyali baddewo bakitumala mu bulungi bamalayika okusabira bakusabira bamalayika 7,000 bw'omulambula n'olambudde kuva misana awo emisana ogenda nga tetugenda ku magaribi ate bw'omulambula ekiro obudde buli obuwungeera bamalayika bakusabira hatta yusbih mpaka obudde obukeerera nga bali awo bakusabira mpaka bukedde nga baga nti allah musaasire allah musonyiwe allah mumalire ebyetaago allah muwe kino allah byonna babikusabira olw'ekyo kyokoze kyogenda manyazooza kimala ekyo wakana lahu khalifan fi ljanna ekyo nno tekimala wabula ate kyobeera nakyo obeera nani obeera ne bustaanu khalifa kitegeeza huwa albustaanu obeera n'ennimiro mu jjana ya salaamu ng'oggyeko edduwa z'abamalayika wabula ejjana mu jjana gwe ogenda kubeera n'ennimiro ng'eyo ennimiro waki wagifuna anti walambula munno ku dduniya kuno obwo bwe bulungi obulungi bungi olwakadde tetujja kubimalayo naye nga kyabbeeyi omuntu okubeera nga tafiirwa birungi ebyo kakati mulwadde kyoyo gwe tulina okulambula omulwadde gwe tulina okulambula yoyo obulwadde gwe bwasibira owaka mwanyinaze nalwala tisyalabika nalwala sikyajja ku mulimu obwo obulwadde obwakusibira owaka tokyakola tuga nti gundi aliwa nti munnange yalwala ali waka olwo nno bwe bulwadde bwe tugenda ne tumulambula ama obulwadde nga ajja ne tukola naye ninamu obulwadde bwe tuba tusisinkana tekiteetagisa genda wabula tumusisinkana ne tumusabira ku dduwa ti allah akusuuse ng'edduwa ze tugenda okulaba naye tetugendayo
owaka kumulambula era tajja nanyumya nti bana nalwala temujja waka kunambula nti ate nga tubeere nawe ku mulimu bwe tulambula yo yabeera nga obulwadde bwamusiba takyajja olwo tugende ntubeera nga tumulaba ab'ebitiibwa tukkirizibwa okulambula omukyala omusajja nga nze ngende onambule omukyala nga siwaaliryo wange simuyinaako kakwata si muzadde wange sisenga siba sisa n'abafaanana bwe batyo abamanyi bakukkiriza baga nti wala haraja fi iyadati rajul almarati al ajnabiya tewali buzibu siraamu abatulaba abalungi omuntu omusajja okgenda okulambula ebbanga lyomala nga tewali kikemo ekigenda okubeerawo nti kati bali bokka ogezi bukasenge gyali eyo ogezi waliwo ebikemo oluusi ate wonaavaayo ebinaddiramu neze bijja kuba birala nti ate kakati yali omulwadde nti ate gundi yamweddiza nti yamufunirawa anti mu bulwadde yagenda mu ddwaliro n'amulaba abantu banyeze bagenda ne bakwanira mu ddwaliro omuntu mulwadde muyi ate gyoli omukwana waawona awona abantu ne bajja n'ebintu ng'ekibaleesezza ebintu mu ddwaliro w'omulwadde ayinamu ekigamba nti ono akirabe nti enze namukola ti namubeererawo kakati ekyo ayo alahwa etubanga tewali kutya okwo konna tukkirizibwa okgenda tusobola okgenda nga waliwo abantu baali nabo tusobola okgenda ffennyini ne tugenda nga tulinga babiri abasajja oba basatu ne tugenda netulaba omukyala waba ali omu ne banne era abamanyi abasinga bagambye okusingira ddala okuwenda nga tugenda okulambula abalwadde oba oliawo abakyala abakuzeemukko kubanga bo bwe baba bakuzeemu tewabeerawo kikemu wakati w'abalambula n'abakolaki ekyo nno kiriko obujulizi omubaka yalambula abalwadde abakyala era ne Aisha radhiyallahu anha yalambula Abubakari kitaawe era n'alambula ne Bilali bonna baali balwadde nga bakatuuka e Madina bajja ne balwala Aisha yagenda n'abalambula obujulizi we buli obulaga nti tukkirizibwa okubeera nga tulambula abalwadde omusajja n'alambula omukyala oba omukyala n'alambula ebbanga litumala nga tugenda kukuuma egundize ensalusalo za Allah tabaraka taala era tetukkirizibwa kubeera nga tweyawula ne tudda fekka mu bulwadde obwo ekyo hal tajuzu iyadatu alkafiru abafikirizibwa okulambula bannaffe abatali baddiini yaffe abeezikiriza endala mwanyiraze tukkirizibwa kati nga bokola nabo wano okkirizibwa we baba balwadde okubalambula era nabo bakkirizibwa okulambula yes tewali kigaana tekirimu bwa haramu okkirizibwa okulambula atali musiraamu nogenda era n'omusaasira n'omusabira ne ku dduwa oba oliawo abeere omusiraamu Allah amusuusa obulwadde kikkirizibwa oba baluganda lwo nga si basiraamu genda obalambule oba okola nabo oba wasoma nabo oba neighbour si musiraamu genda omulambule waaba alwadde naye mu byoba okola nga otuse musabire ku dduwa Allah amusuusa obulwadde ekyokubiri era omugaa nti jangu kuosiramukeya manya kisoboka ogenda nomugaa nti manyina tuze okola nti bana siramuka era naye wajja gyoli aga nti konkani abwintu okurokoka rokoka zunwa simanyi n'okuzunwa kakati ebyo byonna kikkirizibwa okgenda okubeera ng'omulambula omubaka yakikolako sallallahu alaihi wasallam n'omusabire niko Allah nti Allah musuusa obulwadde ekyo kikkirizibwa okubeera ng'okikola n'omubaka yakikola yalambula omuvubuka yali aweereza gyali bwe yalwala n'agenda n'amulambula era bwe yatuukayo n'amusabira n'amusaba abeere ng'ayingira obusiraamu era omuvubuka n'asiramuka omubaka n'afuluma mu nyumba ng'aga nti alhamdulillahi lazi ankadhahu min annar amatendo gonna ga Allah ajjuludde ajje muganda omwana ono amugje mu muliro kubanga embeera gye yalimu si yali nnungi ekyo nno tukkirizibwa abooluganda abalungi okubeera nga kakati tukkirizibwa okuddiŋŋana okgenda mu balwadde nodda n'ogenda ku ssaawa 7 n'ogenda ku 8 n'ogenda oba wakavaayo noddayo buli nnaku ab'ebitiibwa kisinzira abamanyi abamu bagamba nti embeera yeekuwa ekyokukola wabawo obudde nga balwadde abo kuwummulamu nga biseera byabasawo kubalaba biseera bya mulwadde kubeera nga anywa eddagala byakuwummulamu takyayogera obundi takwenda n'abajenyi teyetaaga bagenyi awummuddemu n'okuwummulamu ekyo kyonna teyeebase kati ozze ku makya n'omwogeramu ate oba oliawo sawanya ate notwafuna obuzibu abantu abalwaza bano abaleeta bajja n'ebintu bingi oli n'abeera awo ngaaga nti ekyemisana nja kirya mu ddwaliro kangende mbe ng'ageeza okulaba omulwadde kubanga
waliwo abalwala amanyina ajja n'ekirabo bange ajja nekajwisi ajja n'akokunywa amazzi wotameroni naki kirungi mu birungi kati oli n'abalamu naga nti ekibuga kiganyika ngende mu ddwaliro ndaba omuntu ku ssaawa 7 ate bagenda okulaba nga yabaddewo kunya ng'anywa breakfast eyabalwadde kubanga tebayinza kunywa nga waali ab'ebitiibwa zakubakai okuddingana okulaba abalwadde si kirungi wabula embeera webanga ye tagaanibwa obudde tukizibwa okubeera nga tugenda netumulaba barakallahu fikum la yatilu aljulus inda almarid mu mpisa ez'okulaba omulwadde tekikirizibwa kutuulawo n'olwawo ayeye mwanyinaze obeera mu ddwaliro noga nti ki ekiri wano n'abasawo ne bavayo baga nti konkama muzahire musohore ng'ekiri awo abantu banyumya ne bakuba emboosi ng'omulwadde ali awo ne bawogganira n'abalala bawumuddeko si kirungi kulwawo nnyo wa ku mulwadde si kirungi tuukawo barakallahu fikum tumukaluubiza mwenyeze waliwo omulwadde alwala nga baagala mulongoosa kumunaaza kukola ki kakati ate balaba wooli ate obudde bwebwo obudde obuddako agenda kubanga yeebase ng'amira ddagala obanga abasawo bamulaba kati olaba emulwawo ne bakaluubirizibwa okumunaaza ne bakaluubirizibwa okukola ki mulabeko katono musabire ku ddwa ng'etugenda okubiraba otambule ogende oleke nekacyansi akaabalala we banajja tuba mu ddwaliro wantu wafunda ekitanda kino kitanda naki kitanda nosanga abantu atujjuddewo tetulwawo nnyo we tutuukawo tuvaawo barakallahu fikum ne tumusobera ku ddwa ne tumulabako oluvannyuma tubeera nga tugenze okubeera nga budde ki bwe tugenda okulaba omulwadde obudde bwe tusuubira nti buno aliko era edda eddwaliro lyaffe eryenjogerako eryawano batuwanga obudde eddene nti obudde buno bwe mulabiramu abalwadde bwe busukka temulaba naye kati ndaba tuyingira buyingizi byakyuka sawa yonna oyingira wafuluma oyingira naye edda wabeerangawo n'obudde nti okuva ku ssaawa bwezi 7 paka 8 temuyingira okuva ku budde nabuno kubanga bubaabo abantu balwadde kuwummula n'abasawo okubeera nga bajjanjaba kakati budde ki bwe tugenda ekirungi wekibanga tewali mutawana mu ddwaliro tukiziba okusobola okugenda ebisawa nga 5 n'omulaba n'obeera mpaka kawunge sawa nga obudde bw'omalawo akakadde n'ofuna okusabira eddwa ne bamalayika oba osobola okugenda obudde nga kawungeezi n'osobola okubeera okufuna eddwa z'abamalayika bakusabira mpaka nga bukedde kisinzira mu mbeera ey'eddwaliro n'omulwadde oyo gw'ogenda okubeera nga olaba osobola okumulambula ekiro oyinza okuba nga mwanyinaze obeera bize ng'obudde obufuna kiro okkirizibwa okubeera ng'omulambula ebbanga lyonamala nga tomukaluubiriza mu mbeera ezimu oba endala ekyo nno kyekimu ku mateeka kati bwetuuka ku mulwadde omulwadde otuuseyo okumulaba ogenda kwogera ki mwanyaze kyeyasoose nakyo naga nti abantu bagenda ne batiisatiisa omulwadde ne bagala ki nti konka byarema tuzewo tugende wano obwo obulwadde ate bwatta ne gundi mwanyinaze yalwadde bambe abantu bakwata ku mutwe bambe ise nkugambire omulwadde agenda okulaba nga bajja wamulwaza bamutwala ku bbali yinaliikirira naga bagenda ti oba obulwire mukiri aho nankakafaana ate bamwe nowula noja nti bambi oli omulugendo konka bantu muleta abaana beye bamureebe aliyo n'agenda bantu mwe waliyo nagambira olwedde nakinga abawulira naye abali kubi munongo obwire naba nakolera ebimugamba ate n'ekirala ekibi mwanyinaze nammwe abakyala awo mutuukira ne mulwanira enze ngendo mulwazi afe nga wendi enze nemulwaziza n'olutalo lubeerawo olw'abakyala bano nti enze ngenda okubeerawo enze ngenda ne babeerawo nga n'abaana babalese wakati wali ababalabirira ne bajja ne bayomberawo ne bajja ne bavumirawo kati ate waliwo kati enkola ey'abasajja kati mu abakyala yabavaako yajja gye tuli batuuka ku mulwadde n'amutunulaga nti twamugamba olaba siriimu kyemukoze twamugamba nga kale daba bannaye yali yeewulira daba naye nga gyali abawulira n'abantu be nga gye bali bawulira byemwogera allah
naye ono anaavaawo kati oyo kati kiwedde ekyo ab'ebitiibwa si kirungi mu nkola ennungi gye tulina okukola ffe tulina kugumya mulwadde oyo nti ogenda kuwona insha allah nabano abalwala waliwo abalwala bwe bati nabo gundi yawona ne gundi yawona era beera mu bagumiikiriza allah ali wamu n'abo abagumiikiriza inna allaha maa sabirin musiramu gumiikiriza si nsonga labasa tahuru insha allah teri buzibu oba oliawo allah kino kyakuletedde aleese kubeera nga akuggyako amazambi kubanga ombaka yagamba nti omuntu walwala obulungi bwofuna mu kulwala allah akuggyako amazambi akuggyako ebyonono byewakola n'akutwala ng'oli mutukuvu nga tukyayina zambi olw'obulwadde obwo kyagamba nti yagamba ogenda okulambula omulwadde gamba nti labasa tahuru insha allah obulwadde tufaayo tunakuwola allah ajja kukuwonya era kino kimu allah okubeera nga akuggyako ebyonoono byewakola omuntu asanyuke era omugambe nti nedda mu kulwalako tofiiriddwa tolina loosi gyofunye wabula ebirungi byonna byobadde okola musiraamu allah tabaraka wataala omubaka yatugamba nti obiwandiikibwako obadde osala muzikiti tokyasobola kugenda muzikiti ezo empeera zobadde ofuna osigala ozifuna ramadaani etuuse mwaninaze ramadaani etuuse tosobodde kusiiba naye guma nywera empeera z'okusiiba ozifunye omubaka kyeyakakasa sallallahu alaihi wasallam nabbi wamwe owekitiibwa yakakasa ebigambo ebyo naga nti omuntu utalwala okuggyako nga ibaada oba n'atambula mu lugendo ng'alina ibaada zabadde akola singa olugendo lwe oba okulwala okwo kumujja ku ibaada ziri zabadde akola asigala afuna ibaada ngaaba abazikoze ekyo nno tukigamba omulwadde okusinga okubeera nga tumugamba nno abaana bo waali bayise bonna ne bajja tumugjamu essuubi nosanga ngaate oba oli awo agenze atunyigidde agenze munaku osabadde wakugenda ssaawa 4 n'agenda ku ssaawa 2 olw'okwekanga kuli nti n'abantu abandwaza abazze okuna bakakasiza nti ngenda bafuluma mwenyize ne babeerawo ne baga nti gino tiwamureeba embeera gyalimu yawayo mazima ninjamuna wanje wakulira twine kwegarukamu wanoza kurambura omulwire lebekango kandi wamurambura omuringo ogushikire twaza kubanza tuzeyo kake omukahumura ntugaruka otakaruga The Ultimate University Quiz Season 3 continues with Battlegrounds this Sunday. Uganda Christian University battles Lira University. Who will knock out the other? All games showing on Bukede 1 and 2, TV West and One World TV at 7:30 p.m. The Ultimate University Quiz is brought to you by Vision Group, sponsored by Bank of Uganda, Uganda Communications Commission, National Environment Management Authority, Parliament of Uganda, Crystal Mineral Water, and powered by Net Studios Africa. This is the Ultimate University Quiz. Olwakataano otaferwa aha program y'ebyobwemeki netwija kuba twine engineer Jonan ari kutushoborera n'ebintu ki ebyoshoboye kuba nogenderaho orukureberaho waza kwombeka enju nedirisa kiningano rwigiki orwoshoboye kuba nota ahanju yawe waza kwombeka balcony oshoboye kuba nogendera hariki cyereza amadirisa agakorebeka kurungi gakumara okugarebeka kurungi nkiregira architect design ya kudesigningira then na architect na designing edirisa n'ingomuji bagara abamwe kimwe kakigambeho abamwe n'umukunda ngo amadirisa ganyu gagire bagarazi nyingi obutehimba bwingi yes abasoma batakantahira kozi wayi ko ha muryango hari n'igikisha ukazona zizwire mutehimba kandi uyinde kufuru konkati no mukomoro kusinga ruhanga nimpabe of course tar hati ezo bagarazi nyingi zirengeseriza nazo nimbi mutakaferwa program meji aharwa gatano shahemwe zo mabasi Nehinda
warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna nwanjana kwakira yunga humurako deka tugumize mna program yitu nyamurungi program y'obusiramu live aha TV West Studios nchinemo Sheikh Sulai Turzego kuruga ahare omuriro haro kantire ntureba nshonga nkuru munonga ekwatirine na no kurambura abarwire twarebangu buri kimwe cyona masima Qur'an hadith kachigamba oje munonga kana n'enshongeje bikabigamba kurungi munonga twarebangu okurambura abarwire harimo ibirungi nyamwinshi mazima Allah subhanahu wa ta'ala anaba mbwe noborinka ari omujana waza kurambura murire nobarinka ari omujana cyumanisa ngo nobanoza kutunga ijana kandi wakikora ahawe nshongo yo kutina Allah subhanahu wa ta'ala mazima nabwe nobanoza kutunga mu ejana mbwe no harimo ebirungi nyamwinshi nikikozi yako ebibi yawe na nebindi byona nko kutwabireba bitukana nabwe atwareba ngo abashija Yesu nabo nibishirizibwa okurambura abacyara abakuba bamwe nabasa kugira nti nyewe mushija kandi ngende ndambura mukazi ngaha ono yikirizibwa kuzayo okamurambura konje munonga okamuha na nedwa ninjani iki vice versa na no mucyara nawe nayikirizibwa kugenda akarambura omushisha omurwire. Yes, so atwareba ngo uwaza omwiraro ino kumanya cyakutwara no kurambura omurwiro kamushabiraho okamongera masiko konka bamwe nimugenda mugambira he bintu bitakwija otini so murwire na yaba kubi atagamba ninga na yaba takureba bati konka nahurura nabo kuriri so mureke kumutini sa nimugenda obundi mugambira he bintu biri kutinza obundi mucwana umutima muretero kutina okwamane munonga so ine kuba no gambe bigambo bironje munonga ebiri kumwongera amane kandi ori ku Muhammad ko mazima Allah subhanahu wa ta'ala naza kumukiza agaruke mu akore emirimo yo na nebindi nko kutabireba so shena nimushaboga bize mu tushobora harabamwe amasimu gakatwizira no shanga mangago yabanduyire yesimu yo nakwata obundi already ari kubi obundi ari oxygen obundi wari bizarre yo nakwata kandi tubakwenda live sustaining ebintu ekintu ekyo no kigambo abebitibwa batulaba balungi esimu mwanira zakyayogedde ekikemo gituli ate kyengera gituli nti ogikosa obulungi kuyamba okubeera ng'otuuka ya mugaso gy'oli osobola okusomerako eddiini osobola okwogerako n'abantu bo osobola okukolerako bizinensi yo ebyo byonna byengera bya ssimu naye ate newabaawo essimu ng'ate tabbu nga kizibu kikemo gy'oli nga koovumira abantu nga korikodingira abantu kwogera noteeka omuntu mwaneza ateekako ssente ng'agenda geya muntu nezigwako n'ayongerako n'oli naye gwayogera naye nga bageya munne naye naga nti oba oweddeko kanteekeko essimu nezibeera abamwe noshanga nakwata essimu atera omwirwire nkokuwagamba basindika mu group murebe waliwo n'abasindikanga nti baagalanga kirungi yeetaga dduwa neyeetaga benda tumusabire kumbe kyasindikidde kirala naye alaga nti ntoso niyo endala yalaganga bambi wasaasira omulwadde ti mumulabe bannange mumusabire ase kirungi okubeera nga omulwadde ono mumuteeka ne famire ye tesanyuka okujjako singa agamba nti bannange munteeke nga yeetaaga obuyambi era amala kwetegeka ne bamutegeka bulungi ne bamubikkako ne bamugaa nti kati gundi yeetaaga obuyambi si kirungi kukuba bifaanani jangu era mu abalwaza tubanga tulwaza omulwadde nolanga omuntu yeggisaayo amasimu okukuba mugaa nti nedda jamu ekifaanani ekyo kyokoze eki kyokubye ogenda kubeera ng'onakwaza omulwadde naffe abamulwaza famire ekindebere a Facebook kandi abamwe babiri bari na basheinanga bagire kureba omugurusi nayo ndoza abamanyiddwa nyoyo omusajja simanyi konka ebishani bibire bitari kurungi ngatafaanana bamutetafaanana namwambaza bulungi ebisambi biri bwe bamubisisa kiwano wokka si kirungi katulogamba ebifaanani bya otubanga kumuyamba kale tubeerewo tumwambaze tumubikkeko abantu bamulabe abagala omuyamba naye nga si nga bwali aliko oxygen ne bamuleeta nga yenna bwati afaanana embeera etali nnungi waliwo abantu abayinza nti olaba kabonerere omuntu oyo yatutawaanya kati olaba asigadde magumba meereere
oli kati bigambo ine bibiranga bifuluma tukamugambira kati kakirabe noza kuzayo kumureba ninza kuraba yo murebe konka abantu bayige mwabafanana ngono muyige ekyo si kirungi abalungi simu mugifuge esimu tebafuga mugifuge temugifunako emisango na nekindi ekyo kiri common nyeze kiwaga okuzayo okatandika nguwe lyo nga joli omuscolding omulwadde womubulirira olutike twakugamba katiraba kibi kubanga bakikuseko musabire wekibanga yali akoze kibi gamba ti Allah musojibwe wekibanga abadde yakola kirungi era mwongere omusabira Allah musasule empeera naye okumulangira n'okumugamba era woba kivula mbaka salama yatugamba hadisi ya Salama wetwali tusomesa ebyomufu wali nga omuntu tulwaza omulwadde omubaka yatugaana okutuuka ku mulwadde ne twogerawo ebigambo ebitali birungi aga nti omutuuke wali omulwadde fala taqulu illa khaira temwogera bigambo okujjako ebyo ebirungi nga muli wali omulwadde au kama kala sallam hadisi ya Salama yaga nti mwogera bibi mwogere birungi kubanga fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taquluna buli omwogere ebigambo nti yali akola kino yali mubigwe wali watwala ettaka lya gundi kotira kati ne bamalayika babeerawo mu kiseera ekyo mu ddwaliro mu kiseera omwami owalwalidde oba omukyala bamalayika baga nti kibeerenga we bagambye kibeerenga we bagambye Allah ambonereze nabyo twefuga ebigambo ebitali birungi byetwogera nga tulwaza obanga tulambula abalwadde ekirala bwe tutuuka ku mulwadde tutuule tumusemberere bwe tutuuka wali omulwadde nga amateeka gakukkiriza omusemberera abasawo tebakiina mu buzibu musembere ku saidi yeeno omutwe ku saidi gyatadde omutwe omukwateko omusabire ku dduwa kira bebeyi kiri musunna okumusabira emirundi esatu noga nti Allahumma shifi fulani oba Allah nkusaba osuuse mu Luganda musabira mu lulimi lw'Olunyankole mu Luzungu mu Lwarabu olwarabu Allah nkusaba osuuse omulwadde ono yogera erinnya lye noga nti Allah nkusaba osuuse kirevu Allah nkusaba omusuuse kirevu Allah nkusaba omusuuse kirevu just edduwa eyonkulu nnyo omubaka no yakikola ku sahaba wawite Sa'd ibn Abi Waqqas yagenda okumulambula bwe yatuukawo hadisi mpanvu kyenjagaddemu bwe yatuukawo n'amusemberera n'amuteekako omukono kyabbeeyi okumusemberera oteeka omukono owamuluma oba omukwateko omugambe nti Allah nkusaba owonye erinnya lyogere oba tomanyi linnya lye osabe nti Allah nkusaba owonye omuntu ono obulwadde bumuluma ompaka yakwatako Saadi anyumya hadisi mu buwanvu bwayo bagamba nti yamukwatako omukono gwe omubaka gwe yateeka ku sahaba oyo yali n'omulu yawulira empewo yawulira obulamu ebbanga lyamala nga amukutteko bwati omukono akabanga ke yamala yawulira nga afunye emirembe era omubaka n'amusabira okubeera nga amuwangazaamuko okubeera nga tamutta nga asengukidde gyesengukira alimuhimu kyenjagaddemu okkiriza omukwatako era okkirizibwa gwe okukwata owaluma owooli omulwadde buga nti munange okugulu okuno obuzibu bwange n'okugulu oku nkatunga obuzibu omukugulu oku kukwateko n'omukono gwo gwa ddyo omusabire nti Allah musuuse era n'omulwadde ennyini osobola omuga nti kwatako ye mwennyini neyeekwatako wali owamuluma n'omuteekako edduwa n'omusabira n'omuga nti Allah musuuse ekyo nno kya bbeeyi omubaka yalaga nti omuntu singa akwata owamuluma era okimukutula n'omuga nti beera ng'okwatako ng'osaba edduwa nti Allah neekingiriza obulwadde neekingiriza obubi neekingiriza obulwadde obubi era osabe nti Allah neekingiriza obulwadde buno obundiko neekingiriza obunzijeko oba omusaba Allah tabaraka taala akukingiriza obulwadde bw'otannafuna era akuggyeko obwo obulwadde bw'olina namwe okisaba ekyo emirundi esatu masha Allah nokyogera nga weesabira osobola okubeera nga weesabira nawe n'omusabira mukwateko barakallahu fikum omusabire waba mukyala era omukyala tomukwatako barakallahu fikum sembera wali ku saidi y'omutwe omusabire edduwa omugaa nti Allah muwonye era omubaka mu hadisi endala yagamba nti muwulire ne hadisi eno eyokusabira edduwa eno nkulu nnyo ng'ogeza okulambula omulwadde tulaba omulungi funawo ogiwandiika edduwa eno
yagamba omubaka sallam nti teri muntu man aada maridan omuntu yenna alambula omulwadde ng'omulwadde gwalambudde lam yahdhur nga ajaluhu nga okufaakwe tekunnaba kutuuka singa ojja okulambula omulwadde ng'okufaakwe tekunnatuuka obudde bw'okufa tebunnatuuka nga si kyekiseera kye ekyokufa n'omutuukako fakala indahu n'oyogera ebigambo waali oyo omulwadde alwadde ebigambo bino emirundi 7 ng'omusabira nti as'alu allah alazim nsaba allah nkusaba allah gwe omugulumivu rabbul arsh alazim ayine nanyini kulera entebe engulumivu ayashfiyaka musaba allah akuwonye omubaka yagamba nti wosaba edduwa eyo emirundi 7 yagamba nti illa afa allahu min dhalika almarad allah okujjako nga tovaawo okujjako nga allah omulwadde oyo amuwonyeza obulwadde obwo ebbanga lyamala nga tannaba kutuusa kufa okufa kwe tekunnatuuka alwadde n'ogenda n'obeera waali n'omusabira edduwa eyo nti allah nkusaba owange allah yagulumira nkusaba omulezi we entebe eyagulumira nkusaba allah tabaraka taala owonye omulwadde ono sobola kyogera mu luganda mu lunyankole nti allah nkusaba owonye omulwadde ono allah nkusaba omuwonye omulwadde ono toyogera kigambo ekyo nova ku mulwadde oyo okujjako nga allah tabaraka taala amuwonye obulwadde obwo ab'ebitiibwa ani oyo asaba alina okubeera ng'asaba atuukiriza obulombolombo bw'okusaba edduwa ng'alya halaali ng'anywa halaali nga tali azaamanya banne ebyo byonna ebiyitibwako okubeera nga allah yanukula edduwa oyo wajja okumulambula masha allah n'amusabira edduwa eyo afuna ebirungi ebitagambika allah amuwonya obulwadde obwo ab'ebitiibwa zakumullah khair ekirala kyetulina okukola nga tutuuse ku mulwadde oyo tumusabira edduwa nga tukirabye ekirala era mu dduwa gye tusoba njogeddeko nti la basa tahuru insha allah tumugumya tulinga nti wali buzibu biiznillah allah tabaraka taala agenda kubeera nga akuwonya kakati mwanyinaze obulungi obwo bwonna ani abufuna gwe tuliko yoyo agenze n'alambula omulwadde tubakuutira abalungi abatulaba okubeera nga mugenda mulabe omulwadde kama tadiino otudaano nga bwogenda n'olambula munno naawe ojja kufuna abakulambula bajje bakusabire ku dduwa mwabo abagenda okusabira edduwa mwe muli abo abaddu allah baawuliriza abalongoofu nga bagenda kuwanika emikono allah tabaraka taala akuwonya obulwadde obwo era nowabanga takuwonyeza bulwadde obwo nga membeera bwatu allah bwasazeewo agenda kukutwala nga osonyiddwa amazambi nga allah asiimye gy'oli olw'obulwadde obwo bweyakuleetedde era mwe abalwaza ffe abalwaza tubeere bagumuikiriza nnyo tugumiikirize nnyo okusinga ate gwe tulwaza ffe we tunafuwa ate gwe tulwaza agenda aggwa amaanyi tubeerewo tumulage nti nedda tuli naye ate tumuyise bulungi watayagala kuwoggana tetumuwogganira wayagala nti bannange mumpe kano kamuwe okalesage nti kazzeeyo tovuma tokoowa nti nze nkoye nokoowa ngeze nakulekawo allahu akbar okulwaza omulwadde kinene nnyo kiriko ejjana kiriko obulungi obutagambika naye ogenda bufuna ddi kubanga kigezo omulwadde ono sikyangu okumugjako birungi bino kubanga ntera okugamba nti omuntu alwala abeera n'entondo atondowa nogamba kino nakola kino nogamba kino tokoowa olina obulungi obutagambika tokoowa olina obulungi obutagambika nabwe kyoba olina obulungi obutagambika nkwegayiridde muyise bulungi omusajja ave mu nsi oba omukyala nga ddala musiimu gy'oli nga byonna obigezezzaako ngaoba abantu balwaza omulwadde ne batamunaaza mwanyinaze notuuka abantu bajja okulaba omulwadde nga akaswa kamuvaamu ebigambo ne bigenda nno obama nti konka bakulwaza omuliro ogwo tebakumufaho ye naanuuka awunya akola biki ab'ebitiibwa tugezeko nnyo okubeera nga ate tumukuutira tumutwala nnyo ku sayidi ey'eddiini ako nako kankayiseewo tumuwulaga obulungi bwabadde akola nga tannaba kulwala
nange mashallah jukira n'empeera ziwafuna ez'okusaddaka luli wasaddaka luli waziika gundi luli wazimba omuzikiti luli wakola kino banaye Qur'ani wabadde ogisoma musomekoko Qur'ani abali awo musobole okumusomerako Qur'ani wonna womusobola okusoma oba oli awo omulwadde tasobola kusoma naye asobola ogiwulira oba oli awo neemuzza eri Allah tabaraka wataala mumugambeko okubeera ng'alaama abalwazi omulwadde bendiko omuntu akubirizibwa okubeera ng'alaama wadde nga tannaba kubeera bubi bo bahurira ekigambo ky'okukola hari niwo buragwa wakimugambira nagira nti tokireeta nnyo wano nga ali ku ssaawa envanyuma wabula okireeta wali nga muli mu ddwaliro ng'akyali bulungi yagamba yesitula akola ki kuba olwedde abakuba nawe niteekwa omwikiriza we nakukola kandi oguma no-update every after ebbanga oliyitawo ozza ate kubanga oyinza okubanga olina byoyagala okugjamu oba byoyagala okwongeramu so oburagwa oyine kuba n'obukola tikiineho obuzibu so omurwire nawe noba oyine kumwivisa naye tumujjukiza wano ng'akyalina kumanya asituka n'agenda muga nti nange oyinako ku ddaame tyate kiki tyatuwali buzibu naye eddaame abantu bategeere obusiraamu bugamba eddaame tojja noleka abantu oba olusi nga tojja abantu ne bajja abaana ne babatwalako ebintu byabwe wadde ng'oli mulamu abantu bategeere nati omanye abantu bakweka nnyo okumanya ebintu byabwe naye kirungi nnyo abantu bakye bagambe abantu bakikole nga tebanaba kulwala mwanyinaze nkikole kati nga nkyalina obulamu kubanga wekikolera wali bajaga nti otidde kufa yakikoze eddaame eryo yalikola mulwadde nga tategeera abantu bajje balikyuse kanji tuwagamba bako wives bana bakyala banyina namba MB ati nabo obundo mushita nabali ku ajje nabeera nga agwira sayidi batandikaga pressure eddaame tubuulire nze ntwala ki gana amaka naki olidde ne bakako omuntu natukonoga nti bano banjagalako obugagga naffe olusi nga tabiramye nabiramba ab'emitiibwa bannange tukikole nnyo naffe feni tukole eddaame nga tetunaba ali yawulira ekigambo ekyo tewamuyitangako oluvannyuma lwennaku 3 okugjako ng'eddaame lyamaze okubeera nga alitaddewo muwandiike abantu babeere nga bafuna hakki zaabwe nam oleke okulinda ate ng'otuuse mu kiseera ekizibu okubeera nga abantu mubabikke nga tuli mu ddwaliro oba toli mu kasenge kako mukolewo eddwaliro batuteeramu obuntu bwe tuteekawo omulwadde oli n'abeera munda nga yemmwe bwekka bamulaba abantu bonna tebalina kulaba mulwadde oli mu biseera nga mumutereeza mumulongoosa kubanga ono alina ebyamabi byatasaanidde bantu balala kubeera nga babiraba ekyo nno abalwaza ebyo mbadde mbakuutira nga obudde butambula bannanga abalwadde muwulire ekigambo kino Allah atugesa n'obulwadde aba atwagala ekisooka era Allah wakuwa obulwadde twarika libakkuba erikutwala mu jjana Allah tulumwa mwanyinaze nti twalwadde naye kubo eriba likutwala mu jjana obulungi bw'ofuna gwalwaddeko ate mwatoosinga ataalwaddeko kubanga bw'olwala Allah akusangulako amazambi n'ebyonono bye wakola oba oliawo so ate omuntu agenze gafula nga talwaddeeko ate olwa ebirungi bino tabifuna kati waliwo ebirungi byofuna ku duniya kuno ne wabawo ebirungi byogenda okufuna ku nkomerero ab'ebitiibwa muwulire hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti yawaddu ahlul afiya subhanallah bagenda kwegomba abaali abalamu yauma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero abaali abalamu ku nsi nabali abaali abalwadde kati bano abaali fe abalamu kati aboogera bali abali mu ddwaliro abalwadde oba abali owaka omubaka ga nti ku lunaku lw'enkomerero abaali abalamu ku nsi bagenda kwegomba yauma alqiyama nga beegomba emitawaana oba obulwadde bwabo bwe baafuna nga bali ku nsi nti singa twafuna naffe obulwadde nga gundi bwe yalwala omuntu alwala emyezi 6 omwaka emyaka 2 ngaali ku ndiri emyaka 10 waliwo gwe bandaga waliwo omukyala tulina omulwadde emulaga e Kampala omuwala ng'ali awo bagamba nti emyaka 2 ali ku buliri akyuka bukyusi bamukyusa neyebaka n'ekifuba bwati ate bamukyusako okukyukako teyebakira lubirizi bamukyusa neyebaka kyabugazi emyaka 2
ng'ali mu ddwaliro tavaamu tatuula kitegeeza nti yamenyeka omugongo tatuula naye ali awo kati omuntu oyo ebbanga lyamala nga alwadde ebbanga eryo Allah gy'akoma okubeera nga amusonyiwa nkukuwagira awokuba endwala nka za kansa endwala ez'amaanyi munonga eziri kutwalana nakirekani ng'omuntu ali awo ali ani oyo Allah subhanahu wa ta'ala namusasira amuwa obulungi obutagambika kakati tugenda kwegoma ku birungi by'abantu abo baafuna abaalwala ffe nga tweyagala tugenda gansinga naffe twalwala ne tufuna ebirungi ebyo mulaba abalwadde bannange Allah watugesa n'akuwa obulwadde ebyo ebirungi olina bingi ebitagambika kyova omubaka sallam mu hadisi oba oliawo esemberedde esembayo yaga nti inna Allah azza wa jalla yakulu lmalayika Allah waffe omulungi agamba bamalayika n'abaga nti mugende eri omuddu wange fasubbu agamba nti fasabbu alayhi albala sabba mugende omuddu wange mumuteekeko ebigezo bala endwadde emisiiba mugende mumuteekeko emisiiba fayahmidullah omuddu oyo wamala okufuna ebizibu emisiiba ebyo obulwadde obwo wamala obifuna nagamba natenza Allah nagata alhamdulillah Allah bwati bwe yampa kiyangerera kino nsiima oba ndibwe nti nolwo natalya kale nze ndya waliwo ayebaka atebaka ate nze nebaka omulwadde oyo naga nti alhamdulillah bamalayika bano baddayo wa Allah ne bamugamba n'ababuuza nti omuddu we namalagidde muteekako obulwadde obwo ayogedde ki oba we mugjeeko omwana ayogedde ki bamalayika bagamba nti agambye nti alhamdulillah amatende gonna gago asiimye olw'ekyo kyewamugerera okubeera ng'omuwa Allah tabaraka wa ta'ala muli ebigambo bino ebisembayo abalagira bamalayika nti muddeemu mugambe nti ahabbu an asma'a sawta Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti ejiu muddeyo mu mugambo omulwadde oyo nti Allah tabaraka wa ta'ala ayagala okubeera nga awulire ku ddoboozi lyo Allahu akbar Allah yeegomba abeere nga awulira anti yakuleetedde obulwadde nokkiriza nosiima noga nti alhamdulillah bamalayika baddayo ne bagamba nti naam omulwadde asiimye nakutendereza Allah aga nti muddeyo mu mugambe nti oyo nno njagala nnyo okubeera nga mpulira eddoboozi lye ab'ebitiibwa kiba kigezo kinene naye tukigumire era Allah tayagala okuggyako nga gwayagala amugezesa ayinza okugezesa okutwalako omwana ayinza okugezesa okulwala obulwadde ayinza okugezesa okubeera nga tokola toyina mulimu n'otambula obwavu naye ng'ate talina gwagezesa okujjako nga mwagala mpaka kyeyakakasa naga nti idha ahabba Allahu qauman ibtalahum Allah wayagala abantu mwattu abagezesa n'abawa kino alabe oba bananywera basobole okumwebaza n'okumenya nti gyali mugume abalwadde n'abalwaza barakallahu fikum barakallahu fikum ninjamna nwanje mazima hine kibayiga omprogramu eji akireka tukwatataza kuhenderera bitu fayi munonga okumanyangu omukurambura abarwire mazima harimo baraka nyamwingi harimo emigisha so tufaye munonga okurambura abarwire obantu bamanya obatu kubamanya by the way nichikuletera wajirana n'ubwikiriza kuzomwiraro karambura kareba abantu okubona embere ibarimo mazima nichikuletera uwikiriza wajitungo kwikiriza umutima ukagaruka umuhanda ugushire so program itu niko yagenda etyo Hannes Garandi Hawa Sali Musa kana nyine mu Sheikh Rusego Slide akorwa mu ruharo obutatu tureba nshonga yabarwire okurambura abarwire taza kubendeza okurara kuronje wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.